okireko ku bantu bammwe ababeera eno mu Kiteezi kye bayita mu faamu, kubanga kyo kiralamu. Ekyo kirombe kyekyanze, bato bafudde bya sirias. Wano gonna gola amayumba, wano wonna olaba wabaddewo amayumba naye nga kitalo nnyo, kitalo ddala. This is the current site of the landfill here in Kiteezi. It collapsed just this morning, and as you can see, some people have already gathered at the site, and they've so far retrieved the dead dog, but it's possible there are some people that have died inside this slide or this landslide. And at the extreme, there is a building that has collapsed, and probably some other structures that have been damaged. Yo bitalo mpinga bya ddala. Kati wano wonna wolaba waddewo amayumba nga oba ng'olina omuntu omukiteezi kyekino ekiriwo ekyakagwawo ssaawa zino eno like ku makya ga leero mwandibadde mukubira abantu bammwe ku busimu ne musobola okumanya embeera gye balimu, kubanga abantu bangi bo babikiddwa kasasiro like ttaka eribadde waggulu ndaba lizze wansi, so mutekinge a quick note mukubire abantu bammwe abali mu Kiteezi. Bw'oba ng'oli bweru wandibadde okikola mangu nnyo n'osobola okumanya neighborhood ezirinaanye Kiteezi, like abantu abali mu Kiteezi awo nawonaawo musobole okumanya abantu bammwe bali mu mbeera ki, kwaga akagwa abantu, so gamba abantu bugenze bungi.